Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, as we wind up with our first lesson, don't forget that without God, love becomes subjective. Without God, love becomes subjective. With God, love has an changing foundation. Okwagala kwa Katonda kubeera n'emisingi egitakyukakyukagana. Oba birungi, oba bibi, omuntu asigalawo. Bino byonna bimuwoza gundi yali mukwano gwange nanvaamu olimba yali siwwo. Abantu tugenda ne tupretendinga ne tulaga nti munnaye kyaliwo kiti awali okwagala twogera ku kwagala so si feelings. Some people they have their feelings upon you. Bakulinako feelings olw'ebyo by'obayamba, bakulinako feelings olw'endabikayo naye nga tebalina kwagala gy'oli. Era bye bakwagalako bwe biriggwaawo tolibalaba. Ekyo ekimusikiriza okufuna okubeera ng'anyumirwa okubeera w'oli kaalimaliriza bw'ati bwe kirimala okuvaawo tolimulaba. That's why I wind up by saying that without God, love becomes subjective. With God, love has an unchanging foundation. Okwagala kwa Katonda kubeera kuli tekukyukakyuka, emisingi gyakwo gibeera tegikyukakyuka. Omwana wa Katonda oli eyo ng'olina okwagala mu Katonda oba nedda? Wayagalwako oba olina gw'oyagala? Okwagala okwa Katonda kuba n'emisingi egitakyukakyuka. Oba oli mulema, oba obadde otambula n'olemala, omuntu asigala akwagala. Okwagala kwa Katonda tekulina kikukugatta, kikuleeta kwawukana. Okwagala kwa Katonda tekulina kikulemesa muntu kukugumiikiriza na buli kyolina. Kaakati obutagumiikiriza bw'olaba mu gye muyita okwagala, kyemwatuuma nga si kyekyo kyemwatuuma okwagala. Obwo obutagumiikiriza bwe mulaba, okwo okwekyawa n'oluyombo n'olutalo lwe mulaba nga muwoza twali baagala, twali twagalana ne gonde. Temwagalanangako, ekyo tekiriiyo. Ezo zaali ndowooza zo, zaali emotions zammwe na feelings zammwe. Okwagala okutuufu tukulabye nga Katonda abaana ba Isirayiri bamusobyanga naye teyabazikirizanga, yababonerezanga naye n'amaliriza n'abayita. Adamu ne Eva bwe baayonoona ne bajeema, yamalirizanga n'abayita, n'abateerawo obuddukiro newankubadde ababataddeko consequences. Therefore, when we have read in 1 John chapter 4 verse 19, we love because he first loved us. Twagala kubanga ye yasooka okutwagala. Hallelujah. We love because he first loved us. Hallelujah. Twagala kubanga Katonda yali yatwagala dda. Before Adam and Eve ever expressed love towards God, God first demonstrated his love by creating them or by providing them and walk with them in the Garden of Eden. Baadamu bano obalabira dda nti Katonda alina okwagala, yabateerawo olusuku n'atambula nabo n'abaagala n'afangayo gye bali ng'era naffe bw'akola atya bw'avaayo. Whenever you think about love, begin with God's character rather than human emotions. Maliriza lesoni yenu njiwozekidde wano. Tuyina parts eno yakutaano era gwe yakatwegattako ku channel nkukubiriza lesoni olw'okuba ziba mpanvu tujja tuzikutulamu
obutundutundu tukusobozese nti obudde obwo bw'ofunye n'ofuna notification eyo oba n'ojja ku channel osobola okumala eddakiika 10 n'oyigamu point yo n'oginotinga ne weeyongerayo n'enkya bw'otyo kale bw'oba ozze ng'otambula n'okuyigiriza kulungi kukubiriza beera n'omutima okwagala kye kitunyonnyola nti twazaalibwa Katonda. Okwagala kye kinyonnyola nti twategeera Katonda. Omuntu yenna takulimbanga oba teweerimbanga olw'okuba oyogera ennimi, olw'okuba osaba nnyo, olw'okuba obuulira nnyo. Bw'oba tolina kwagala tomanyi Katonda era tozaalibwanga Katonda. Gwe wenna ali eyo abadde atadde ebirowoozo byo n'aba ku bantu ng'olowooza banaakwagala, sooka obuuze balina kumanya ki ku Katonda kwagala. Omuntu alina less knowledge about God love, about God, his character called love, he will never love you perfectly. Omuntu atalina kwagala kwa Katonda muye tali kwagala kubanga talinaako role model, taliimu role model muye. Drive y'okwagala ebeera mu bulamu bw'omuntu ereetebwa oyo Katonda atuddemu kubanga ye yennyini kwe kwagala. Ekitegeeza minus God, life without God is a life without love. Hallelujah. Life without God is life without love. Hallelujah. Life without God is life without love because God is love. Subscribe to this channel, Christ Teamwork TV, for more tutorial and for more Bible study lessons. We meet next time. Remember, whenever you think about love, begin with God's character rather than human emotions. Bw'oba oli eyo ng'oyagala okutwala Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu obwo, ddamu ebigambo bino, gamba, ayi Yesu, nzikiriza okwagala kwo kw'olina gye tuli, era nzikiriza ekigambo kyo, nsaba onsonyiwe amakubo gange amabi kubanga oli musaasizi okusinziira bwe tukuwulidde era bwe batuyigiriza, nenenya ebibi byange byonna nga bwe waleeta Yesu Kristo okulokola buli muntu yenna akkiriza. Nange nzikiriza olwaleero era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu gawandiike mu kitabo ky'obulamu. Nsaba ompe omwoyo omutukuvu annuŋŋamye, omuyigiriza, ananjigiriza ebyo byonna bye wakuutira mu lugendo luno olw'obulokozi. Era n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala ko ayi Katonda n'okusekimu mwoyo omutukuvu bibeere naffenna n'eri mwenna emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Shalom. Don't forget to subscribe if you have not yet. Share the message. Share God's love with others as a character that you love. Also, whoever has watched and studied with us on this platform and you forget to share God's word with others, ask yourself, do I love? Do I have love? Shalom.